Okay, mbaniriza nnyo mwe bali kutulaba musibye mutya mwasuze mutya muli mutya lunaku lutambudde lutya. Omwezi gugenderera. Sinaba kulyako wadde ekikumi kya Museven, nze sisobola kulya sente za Museven. Mumpayiriza sinnalya ku sente. Abtex avuddeyo ne yeewozaako olwaleero no yasuze mu lodge. Yasuze mu lodge kubanga jukira yabadde waliwo programu ekeera ewa Gashumba project egenda maaso Gashumba must apologize ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga yayisa olugaayu mu Katikkiro wa Buganda ate Katikkiro ye Kabaka w'ebweru ekyo tukimanyi bulungi kale waliwo ebigambo ebibadde bijja biyitingana emabega so ne bigamba nti Abtex yalidde. Mbaniriza nnyo muli mutya musibye mutya amanya Big Bro Jamal osi ali mufumbira afumba mpola mpola tuina sister channel yaffe bagiyita public media so gendayo osobola kubanga ogikwasaganya mpola mpola nagamba ya Lungereza ya bintu ebiriwo mu ggwanga ne mu nsi yonna okutwaliza awamu ojja okusomera okumanya ku Barack Obama yasomerawa girlfriend we gwe yasooka okwagala ebintu bye tuteekateeka biri mu kikula ekyo. George W. Bush mama we yani ye ujibaita public media so limu kuteekebwa okutuusaako amawulire ago goyina okumanya ebintu bya Balamu ebintu bya Abtex bikyagendera ddala maaso olw'ensonga Abtex yateekawo campaign ey'okuva ku lubiri okugenda mu maka ga Gashumba okwekalakaasa okwekimpowoozi nti yeetonde ngera bagamba Gashumba yayisa olugaayu mu Katikkiro w'ebweru Charles Peter Mayiga owekitiibwa eyo ye bwe yali ayina engeri gyeyayogeramu emabegaawo n'ayogera n'agamba nti mulimu abantu aboogera ennyo naye teyasonga ku muntu bwe yali ayogera ye point ye yali straight teyasonga ku muntu talina muntu gwe yasongako so awo nno omukulu Gashumba akozesa nnyo social media we yaviirayo n'agamba n'azza omuliro eri owekitiibwa Charles Peter Mayiga n'amugamba nga ebigambo byali bingi sijja kubiddamu ebya Gashumba byeyogera kale ekyo kyaviirako omukulu Abe Musinguzi amanyikiddwa nga Abtex oyo Ssaabavvulu ategeka bivvulu n'agamba toyinza kuyisa lugaayu eri abantu bano abatuyamba. Abtex Musinguzi si Muganda kakati ate oli bwe yali aleeta Gashumba era yamuddamu n'agamba agende yeekalakasiza eri mwankole naye Abtex n'agamba nti wano e Buganda batusenzezza era batwagala nnyo toyinza kuyisa lugaayu mu bantu abo abatwagala era n'ateekawo enteekateeka ey'ennaku z'omwezi nga 27 olwaleero otegedde 27 nga lwakwekalakaasa omwezi ogwokutaano bayigawo yali serious yakuba n'obulango nabo waddeko kugulira lya Abtex nga ligamba Gashumba must apologize era ng'akunze abavubuka Abaganda bonna okugenda mu maka ga Gashumba nga bava mu lubiri wane Mengo bagende mu maka ga Gashumba mpaka Gashumba nga yeetonze okitegedde kakati nno nyina obubaka bwengenda okulekerawo bwa Abtex kadakiika ng'emu ka video kalabe Abtex agamba tannaba kulya waliwo ebigambo ebize biyitingana nti Abtex yalidde sente za President Yoweri Kaguta Museveni emiliyoni 9 Uganda wange n'avaayo n'agamba obukadde 9 tannaba kubulyako ate talizirya ye bwe yagambye. Abtex agamba bw'ati ye agamba bannange struggle eno tali yekka struggle bwe yajja bannaye nti asaba bannayuganda babeere bonna nti tweyunge mu struggle ye bw'ati Abtex bw'agamba naye ekisinga okumuluma nti babayita badiikuula ye ne munne
nti yeddiikuula Abtex ne Bajjo events. Abakulu abo era mubalabye mu mbeera nnyingi nnyo nga bajja bakwatibwa, bajja balina ebintu bye bakola ebyenjawulo. Abtex Abbe Musinguzi agambye talina kulya wadde 10. Era ekiro ekyakeesezza ennaku z'omwezi 27 ogwokutaano yasula mu loogi, teyasula waka. Ke ka video kengenda okuteerayo. Abtex nga yo omuntu muwagizi wa people power. Era tujjukira bulungi bwe bawangula omusango mu kooti, bwe bawawaabira gavumenti olw'okuba nti no basiba ebivulu bya Bobi Wine obutalinnya ku stage. Omusango gwamala omwaka omulamba mu kooti gwali wano ku Buganda Road, ne baguwangula. Bobi Wine ya postinga Abtex ne Bajjo nga beebaza nga banna struggle aba people power. Kati Abtex n'agamba sisobola kulya sente za Museven, wabula ebigambo ebijjera abyegaanyi n'agamba byonna bye mwogera mu byogere, naye nze ndi mu struggle. Mumpita diikuula, mumpita mbega wa Museven, mumpita biki, naye nze ndi mu struggle ate sinnalya sente za Museven. Ng'abamawulire twamubuuzizza Abtex owummula ddi ebintu bino ebyobufuzi, lwaki tobivaamu? N'agamba tasuubira kuwummula, wabula ajja tuwaayo omwezi gumu, agambe tumuweemu omwezi gumu ajja tubuulira ekiddako. Njabba nti baleetera ekyo sure okitegeera, kubanga ensonga za Abtex mpanvu nnyo nnyo. Ne munne Bajjo otegedde abantu abo be bamu. Abtex ne Bajjo balamu Sipapa yavuddeyo, nakwadde gulira Sipapa yavuddeyo. Sipapa n'abalumiriza ng'alumiriza Balamu nti Abtex ne Bajjo ezo projekiti za Balamu yaziteekamu essente ne zikola essente. Okitegeera, ebintu bingi nnyo entertainment yaffe ennaku zino enyuma, kuba gira neyingiramu abasajja ngaabo tebagenda nokwesimbawo bayirawe, kubanga Bajjo yakirambika bulungi n'agamba ye tagenda kwesimbawo, talina na kifo kyayagala wadde ekyenaalemu wadde ekya LC1, wabula ali mu struggle. Naye Abtex kyekimu naye talina wadde ekifo kyayagala wadde ekya kansala, ali mu struggle. Abtex naye bwe yategeezezza. Kale ngenda kukulekera ka video aka Abtex, wabula 27 yateekateeka yateeseteese okwekalakaasa okw'emirembe okugenda ewa Gashumba yeetonde lwaki yayise olugaayu mu weekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Era ebinaddako nja kuba mbikuleetera nkulage bibadde bitya, bitambudde bitya, okitegeera. So yeyembera muganda wange Abtex katubasabire, kubanga ffe tuliwo gasaka busasi ne tugaleeta ne gasobola okubeera nga ate naawe gasobola okuba osobola obbanga ogategeera bulungi nnyo. Abtex, Bajjo, Balamu, Gashumba, ebintu ebyo byakola idinze byonna biri awo byetunga biri biti, tetumanyi kiki kiddako. Agenda kwekalakasa poliisi neemukkiriza, oba abantu abo abasuubira okugenda ewa Gashumba basaba olukusa beekalakaase oba. Kale katulinde ekiddako. Webale kutuwa budde, webale kusubscribinga, bwe tonnaba genda subscribing obeera omu ku abo abasooka okufuna notification nga ntaddeyo video yonna. Nkwagala nnyo kubanga naawe njagala, gwe mukama wange bwe batondabye kitegeeza mba sijja sasulwa. Ekyo nkigamba kyobula mugamba akalangako toka skippinga, soko kalabe kagweko lyoke nako kosanze wakati nako kalabe
kiba kitukolera nnyo muganda wange olwo support nze omwana tuli ku buy Uganda build Uganda muna Uganda oba oyina engeri gy'omutaddemu ate nebino ebintu byaffe sikyobola sikweta ebyaba Nigeria sibimanyi ate byakunoonyereza nnyo mpozi ate onooweyagala ojja bisanga ku public media gye tubinoonyeze eyo ne tubikasukayo tugamba osooka omanye ku Davido gwayagala entertainment omanye president wa Nigeria yaani genda ku public media kijaba kikukolera okitegeera naye nga mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza teweerabira 97.7 Record FM yeredi ekyasinza osunsula emiziki ate nga esabula hits buli lunaku kale teweerabira kugitega ate tulina ku online bwobanga tuli mu Uganda kwetuli genda ku Facebook tubeera ku Facebook live soko liking Facebook page yaffe kijaba kisobola okuba nga ate naawe ekikukolera nnyo kale essomero limu lyosobola okutwalamu omwana baliyita Badduse preschool liri Bunnamwaya sijjako waddi bagamba kubanga munange ekyo kinsasuza Badduse preschool liri Bunnamwaya nga basomesa omwana n'otejjusa ate nga ddungi ddala balina environment ennungi abaana batambulira mu van abaana be banaddamu okusoma gendayo bali bw'otuuka ku roundabout ku Ntebe Road ezana kwata ku luguudo lugenda Nyanama otambulako kilometers ntono nnyo nga 3 osobola okubeera nga ate osanga Badduse preschool ekipande ekinene nnyo bali awo katini nnyo osobola okubeera nga ate otwekayo omwana alya bulungi ayiga okuzannya ayiga okuwuga ayiga okuyimba ayiga okusoma olulimi Olungereza olulimi Oluganda eryo Badduse preschool e Bunnamwaya mbagala nnyo kojja kitonsa kale Aisha Nanteza we bali kutulaba Namiro Lydia we bali kutulaba mpozi nammwe abali eyo yonna gye musinzira okutulaba naye bali mu Uganda mwe bali nnyo baidala kutulaba kankulekere katambika Abtex musinguzi nga bwali mu lodge nga bwa plannings programs zonna okalabe ate tusobole kubanga tweyongerayo nsanga wali nga maze okukuleetera biki ebyabaddeyo mu kwekalakaasa kuba nabyo nja bireeta osobola kubanga obitegeera mbagala nnyo Mukama Katonda akunkumire nayo batambuza bikyamu Bajjo mugambe ndi ku live ategedde wensuze yeka yamanyiwo omutima gukakkane bangambye mutimbagano gutambula Abtex alidde dictator Mark sebo wendi enchankeera ku lubiri abantu mwenna tukeere ku lubiri tulaga obutali bumativu olwagashumba okutyobola Katikkiro era sisuze wange ndi mukaloji wano wensuze olwaleero osuze wekka oba n'omukazi sawa 5 tugenda kubeera wali mu lubiri naye ebitambuzibwa si bituufu ebinjogerwako mbusome bampadde $9,000 mbu wafunye $9,000 si kituufu tugenkedde genda kukeera ku lubiri enkya sawa 5 tugende wagashumba tulage obutali bumativu waffe ndi safe tewali kiriwo nabagambe bennaba ngenda kuwummula nja kuwummula kubanga bwe nali nzija sirina gwe nalangirira eno struggle yo sirina kyendi ne bemba ndidde sente z'NRM ate sinkugambe sinaba kuzirya era sisobola kuzirya nkyali safe bennaba wakuwummula ekimpumuza nakibagambye kunvuma saaga mutuvuma tukola ebintu byonna ebibagattako mu lugamba tuli baddiikuula ne Bajjo tuwangudde omusango abo bambega ba Museven tutadde pressure ku President Museven atadde abasibe abo bambega ba Museven kakati badde mwagala tukole ki mwagala ba freedom fighter abatuufu mwagala bakole ki ddala Abtex ne bwe tuba tumpumudde struggle ddala muyinza okuneerabira kweri nti sina kye nakola ne lwaki mutuvuma buli kaseera mutuyita baddiikuula mwagala tukole ki mutambuze temuvuma kyemba mumanya nti ebiri ku mutimbagano si bituufu
n'abagambye ebyokuwummulamu ngenda birowoozaako mu mwezi gumu. Ne tokozesa lulimi luvuma, mutuvuma nnyo ne mumalamu abantu amaanyi.